نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. متenda amajjuvu الله سبحانه وتعالى وياتندبwa n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. alladhi anara quluba ibadihi almuttaqina binuri kitabihi almubin. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala era netumwebaza olw'ebyengera bye byatugabirira enkuyanja. Nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu mu ggulu ne mu nsi, era nkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti muddu we era mubaka we. Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko kusaasira n'emirembe ne basahaba be n'abo bonna abanatambulira ku bulungamu bwe bwe yasomesa ila yaumiddin. Nkutira omwoyo gwange abooluganda b'ebitiibwa abakkiriza n'emyoyo gyammwe okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okutya Allah subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatu llahi lil awwalina wal akhirin. yaqulu Allahu azza wa jalla: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. okutya Allah subhanahu wa ta'ala kye kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala eri abaatusookawo naffe abaliwo olwaleero. yagamba owekitiibwa: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, twalagira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe, wa iyyakum, nammwe ne tubalagira an ittaqullah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in takfuru, bwe munaabeera nga mubigaanyi, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi, Allah bibye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. wa kana Allahu ghaniyan hamida, ate Allah lubeerera ye mugagga atenderezebwa. amakulu okutya kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola byetulagira, ffe tuganyirwa n'obujeemu bw'abajeemu nga bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo bye yabagaana okukola, tewali akosebwa okujjako bo. baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhfa ala aljami' annana fi mawsimi alhajj, tuli mawsim mu sizoni eya hijja nga ffenna bwe tukimanyi. fa aradtu ayuha alikhwa fi hadha almakani mubarak, kyenvudde njagala mu kifo kino ekyekitiibwa, muzikiti gwaffe guno ogw'ekitiibwa, okubeera nga annatadhakara, okubeera nga twejjukanya al-alaqata allati bayna al-hajj wal-umra, ay ma al-alaqata allati bayna al-aqida wal-hajj,
أو أقول ما العلاقة بين العقيدة والحج؟ علاقة العقيدة بالحج. بدو الله تبارك وتعالى سيزو نينو ngabo eri yekitibwe ya emyezi egy'emizizo, omwezi ogwadhul hajj gwe tugendamu, emyezi egy'emizizo twagitandise, tuli mu sizoni eya al-hajj. Faaradtu njagadde mu kifo kino okubeera nga tugatta wakati wa aqida, empaji esooka ey'obusiraamu n'empaji esembayo ey'obusiraamu eya hijja. Lwaki njagadde okwejjukanya kweyo ensonga? Olw'ensonga nyingi. Emu ku zo oli ayinza okuga nti abantu abasinga bayinza okuba tubagenda Makka, Taib, naye abantu bangi nnyo mu basiraamu olw'obugayaavu mu kusoma eddiini yaabwe bangi tebamanyi bikolebwa Makka, era bangi babasuulamu ekigambo ng'emabegaawo omusajja omusamize gwe bayita alidawo esajjumba yalaba abantu nga beetooloola Kaaba e Makka n'okunywegera Hajar al Aswad, n'agamba olaba abo ejjinja balirese wano ewaffe e Buganda, n'ayogera mu kifo weriri, n'agamba ejjinja lyennyini lye tunywegera wano bo balirinyidde ennyonyi ne bagenda e Makka. Njagadde okunnyonnyola abasiraamu baganda bange ab'ebitiibwa abagenda ku umra n'abagenda ku hijja olwaleero oba olulijja oba abaaliyo okubagattira akakwate akali wakati w'enzikiriza yaffe, empaji esooka ya tawhid ne hijja, nti ebintu ebyo bitambula bibiri. Era abamanyi abamu bwe baali boogera ku mwezi gwa dhul hajj ne mawusimu ya hijja bagamba mawusimu lhajj mawusimu liilani tawhid, bagamba sizoni yakulangirira tawhid. Idhan omuntu aleme kubeera awo omusiraamu wa bulijjo alaba abagenda e Makka abalowooleze nti oba abasiraamu abamu bagenda e Makka ne baddiŋŋanayo nabo olw'okugenda okusaba amayinja, olw'okugenda okukola enzikiriza z'Abawarabu, olw'okugenda okusinza okw'obushiriku okw'Abawarabu. Kyenvudde njagala tubeere nga twejjukanya alaqatu tawhid bilhajj, akakwate k'enzikiriza, alaqatu tawhid bilhajj, kakwate kyakaliwo wano. Walimaadha, era lwaki al insanu idha kana yusafiru ila alhajj, omuntu waba agenda okutambula okugenda okukola hijja, ma'murun bitaftishi aqidatihi qabla safar, bamugamba sooka okyekinga enzikirizayo nga tonnaba kusaza kititikiti kugenda Makka. Lwaki omuntu bamukubiriza gwe haji gwe mu'tamir nga tonnasimbula kugenda Makka? Fattisha aqidataka, oyimiridde otya mu nzikiriza? Kubanga enzikiriza eyina akakwate kanene nnyo ne umra ne hijja. Wa mimma dhakarahu alulama min tilka alalaqat, ne mu bukwate abamanyi bwe bayogera, nja kwogerayo butaano obuliwo wakati wa tawhid ne hijja. Akakwata akasooka alalaqatu lula, lwaki omuntu agenda e Makka bamugamba asooka anyweza enzikiriza? Bimaana kiki entegeeza n'okunyweza enzikiriza? Bamugamba sooka weekeberemu nga tonnagenda kukola hijja oba umra, toyina bigali, tosamira, toyina balongo, toyina irizi, tomala balongo, togenda mu ssabo ne bakkeberamu, mu dduuka lyo temuli muyirizi, mu mmotoka yo temuli muyirizi, mu pikipiki yo temuli muyirizi, mu baana bo temuli muyirizi, si gwe mukulu w'ekika, togenda ku jjinja ng'eno emubende waliwo omuti ogwesuulamu akambayaya ne gukuba abantu ennaku ezo ne gubatta, omuti gwa Nakayima. Obadde togenda ku muti gwa Nakayima. Lwaki haji ne mu'tamir bamukubiriza nnyo sooka weetereza enzikiriza nga tonnaba kugenda kukola hijja? Olw'ensonga esooka, lianna alhaj yusafir ila baiti llahi alharami
alladhi ussisa ala tawhidi li awwal yawm. Kubanga haji agenda kutambula olugendo naye nga agenda ku nnyumba ya Allah eyazimbibwa ku musingi gwa tawhidi okuva ku lunaku lwayo olubereberye. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt, jukira lwe twalaga Ibrahimu akifo awali ennyumba, alla tushrik bi shay'a, nti Ibrahimu tongattangako ekintu ekirala kyonna, watahhir baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Qala al-mufassirun watahhir hadha al-bayt min ash-shirk wal-bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala yalaga Ibrahimu alayhi salatu wassalam ekifo awali ennyumba Kaaba ng'agenda gisitula omulundi ogusooka, nga Allah amugamba ennyumba eri wano Ibrahimu, ne Ibrahimu nkukuutira alla tushrik bi shay'a, Ibrahimu tongattangako ekintu kyonna. Wama dhalika, Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah gwagamba ebigambo ebyo, imamu al-anbiya, abu al-anbiya, imamu ahli tawhid, hajara ahlahu wa taraka dawlatahu min ajli tawhid, li ajli tawhid. Ibrahim bamuzala Iraq naye yasenguka naga inni muhajirun ila rabbi sayahdin, nasenguka nave Iraq najje Palestine munsi y'abakanaaniyuna nawangalirawo naye ng'ekimujusiza tawhid, ng'asengusirwa tawhid. Baagala kumutta, bamusudde mu muliro, baagala kumwokya, nasenguka n'abaviira, najja n'awangalira awatali waabwe, era n'alangirira nti tewakyaliwo kakwate wakati we n'abantu abooluganda lwe abalemedde ku shiriki. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Allah ganti mwine ekyokulabirako ekirungi ye Ibrahim n'abakkiriza be yali nabo. idh qalu liqawmihim, bagamba abantu baabwe inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, fe tubeesambye n'ebyo bye musinza ebitali Allah, tubawakanyizza era wabaluseewo wakati waffe obulabe n'obukyayi nga bwalubeerera okutuusa limulikiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'atyo yasenguka olwa tawhidi mu ntegeere yaffe ey'obuntu, yalibadde ate Allah si gwagamba nti Ibrahimu ogenda kuzimba n'ennyumba naye nkukuutira tongattangako, kubanga buli omu yalibadde buli omu na tawhidi, ate lwaki bamugamba ne Ibrahimu Allah amuga alla tushrik bi shay'a, nga khitwabun muwajjahun ilayhi, nga Allah ye nnyini gwagamba tongattangako ekintu ekirala. Kati omuntu agenda e Makka n'agenda okukola hijja oba okugenda okukola umra, yusafir ila bayti llahi alharami alladhi ussisa ala tawhidi alawwal yawm, fa idha safara wa huwa musirrun ala shirki fahadha naw'un min anwa'i alfasad. Omuntu yenna senga ava wano n'ava Mbarara, n'ava e Masaka, n'ava ewaffe Kyazanga, n'agenda e Makka ng'agenze kukola hijja oba agenze kukola umra, naye nga mushiriku asyasamira ayina irizi, abamanyi bakibala ekyo ne bagamba nti hadha naw'un min anwa'i alfasad fil ardi, ogwo muteeko mu miteeko gy'okusaasaanya obwononefu mu nsi. Ng'ate Allah atuga nti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yani ba'da islahiha bi irsali rusuli wa iqrari tawhid. Ensi Allah yagirongoosa ng'agitumyemu ababaka nefuuka nsi nnungi, nefuuka nsi yakusinza Allah. Kati gwe mu bufunze enjogera ennyangu babanga bakugamba gwe omusajja ow'ekyazanga, gwe omusajja ow'ekyegwega, ennyumba gy'ogendako bagizimbira ku tawhidi. Kati oddira otya obushiriku obwewammwe ate obutambuzi obutwala e Makka? Kwegamba gubeera muteeko mu miteeko gy'okwonoona okususse, ng'obushiriku tobukomya ku kyalo kyammwe n'obusengula n'obutwala n'e Makka. Ennyumba eyazimbirwa ku tawhidi, ku kwawula Allah, obeera mufsid. Kiringa omuntu bw'onookyala n'okyala ne munno naye ng'omumanyi anywamu segereeti, bwe muba mugenze ku bugenyi oyinza okumuzza wabbali n'omugaa gungi tonswaza ku bugenyi wano tofuuyirawo sigala oba enjaga, bajja tutegeera. Lwaki? Kubanga okujjulula ekikolwa ekibi okukijja mu kitundu n'okitwala mu kitundu ekirala kibeera kibi kinene nnyo.
mulimu abantu ababba amasanyalaze ng'agenda ava eri ewaabwe mu kitoolo mu katanga mu kivulu gye babba amasanyalaze oba amazzi ogenda okulaba ng'agenze n'emuyenga nga baga ngo musasula amazzi biiru yonna mugisasula ffe eri tulina bwe tuyiya amasanya tugaiza mu ttaka ogwo muteeko mubi nnyo obeera mugiri mu kabiiru okubeera nga ojjulula obwononefu okuva mu katanga ali n'obutwala omuyenga gye batamanyi kubba amasanyalaze teri waffe tulina engeri gyetuwanga gye tugira obuwaya tulina engeri gyetupanga amazzi yakhigwe bw'oba okola obwononefu mu kitundu ewuwo tobujjulula nga butwala walala buleke bukomaawo mu kitundu ekyo kati munnashiriki mu bubi bwe abeera mubi nnyo okuba nti obushiriku bwe tabukomezza kyegeegwa wabula bamulengera nga ate alina emakka obwononefu abututte eri bw'abeera omubbi w'amasanyalaze tebamukkiriza kyobalaba edda bwe wasenguka nga okugenda mu kitundu ekirala bakusabanga ebbaluwa yerosi bategeere khalifiyayo gwani weeyisa otya si kulwa basenze omuki omukyamu kati wakadhalika bannatawhidi be balagirwa okugenda emakka kubanga ennyumba gye bagendako usisa ala tawhidi al amru thani ensonga ey'okubiri oba al alaqatu thaniya akakwata akokubiri wakati wa tawhidi ne hijja abamanyi baffe bagamba nti omuntu agenda emakka asafara nava mu nsi ye n'agenda emakka yusafiru ila albuqa allati amara allahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu an yukhrija almushrikina minha omuntu agenda emakka okumanya tawhidi ayina akakwata ennyo ne hijja omuntu ono haji kino akimanye bulungi ti anna allaha subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu allah yalagira nabbi we an yukhrija almushrikina min jazirati larab okufulumya abashiriku bonna mu kyondo kya buwarabu ekyondo kya buwarabu bamanyi bakyawukanako naye begatta ku bifo bibiri ne bagamba jaziratu larab kyetwegattako makka ne madina ebyo byo twabyegattako biyitibwa jaziratu larab kati allah subhanahu wa ta'ala yalagira nabbi we sallallahu alaihi wasallama nti abashiriku abasamize abamasabo bajjeemu e makka ne madina era mu hadisi anas ibn maliki nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tannaba kufa yalama ebintu bisatu mu bisatu ebyo yagamba abubakar ne umaru n'abagamba akhriju almushrikina min jazirati larab abashiriku mubagobeemu mubafulumye okuva mu kyondo ekyobuwarabu mubajjeemu kati kiba kya butaliimu nsa kiba kyakwekazaakaza nnyo omusajja gwe bazaalira e makka bajjajjabe bali makka bakitaabe bali makka naye bamugobyewo olw'obushiriku kati gwe n'ogamba nti gyogenda oba muntu wangeri ki abazaalewo bali babagobyewo olw'obushiriku era nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ali bun abi talibi nti bw'otuuka mu mikolo gya hijja bagambe wa adhanu min allahi wa rasuli ila nnas yawma alhajji alakbar anna allaha bari'un min almushrikina wa rasuli yamugamba genda olangirire obagaye nti kuno okulangirira kuvudde wa allah na mubaka we allah yesambye tewali ndagwano yonna tewali nkolagana yonna wakati wa allah nabashiriku wakadhalika nomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam era endagaano ze yali ayina n'abashiriku abasamize ab'omu makka ezaali zibawayo akalembereza akatono zasazibwamu lwaki babulire ekitundu ekyo kubanga kitundu kya tawhidi kitundu kyakusinza allah kitundu kyakwawula allah kati nannyini kifo omutuuze waawali bwe baba bamugobyewo olw'obushiriku gwe weekazaakaza otya noga nti ogenda kukola hijja weekazaakaza otya noga nti ogenda kukola umra kakwate kamaanyi nnyo akanyweza enzikiriza ku muntu yenna ayagala okukola hijja oba ayagala okukola umra nga tonnabaggenza an yastahdira hatha al amr okubanga mubwongo we mujjamu nti gye ŋŋenda ekifo bakigobamu abashiriku kati nze ki ekintwala nze newunya n'okwewuunya gw'osasula otya ssente ogamba nti ogenda kukola hijja
naye ng'okimanyi gwe kennyini okyasamira okyayinayiriza okyamala abalongo okyagera ne bakkeberamu. Lwaki togenda e Roma n'olabamu paapa omupya? Genda e Roma olabe paapa. E Roma tebabuuza byanzikiriza, naye eri gyogenda babuuza ebyenzikiriza tawhidi babyagala. Genda mwewalala. Ekyokusatu akakwateko enzikiriza ne hijja, anna awwala ma yatalaffadhu bihi alhajj walmu'tamir huwa al-i'lan bitawhid. Akakwata akokusatu akaliwo wakati wa tawhid ne hijja, ekyolubereye anna awwala ma yatalaffadhu bihi alhajj walmu'tamir inda bidayati nuskihi huwa al-i'lan wal-iqrar bitawhid. Kwe kubeera nga asooka kulangirira n'akakasa n'agamba nti nze ndi musajja munna tawhid. Weewuunye enniya y'esswala omuntu bamulagira kugyogera tugiwulire. Imaamu asobola kutusaaza wano nga tetumanyi byayogedde, oba noyidde dhuhuri n'atusaaza asuri fe tetumanyi. Wakadhalika zaka tebagamba nti yogere enniya ya zaka tugiwulire. Wakadhalika Ramadan tebagamba yogere enniya ya Ramadan tugiwulire. Naye hijja baagala bakuwulire ng'otandika emikolo gya hijja ng'ogamba labbaik allahumma labbaik, ayi Allah nyanukudde olwanukula olutaliiko kkomo. Labbaik la sharika laka labbaik, nyanukudde Allah olwanukula olutaliiko kkomo, naye Allah nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna. N'ogamba inna alhamda wanni'ma laka walmulk la sharika laka. N'ogamba inna alhamda amateendo gonna wanni'ma n'ebyengera byonna walmulk n'obufuzi laka bibyo gwe Allah la sharika laka, ayi Allah nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna. Era Jabir ibn Abdillah mu hadisi empanvu eyo tarubiya ya nabbi bwe yali ajogerako yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama yalinnye ensolo ye waggulu walabba bitawhid, walabba bitawhid, n'ayatula ekigambo tawhid kwawula Allah. Kati gayru ma'qul an yatalaffadha al-insan bihadhihi al-maqula al-mubaraka at-tayyiba wa huwa musirru ala shirk. Kyabutaba Musa, kyabutaba muntu wa buvunanyizibwa okutandika emikolo gya hijja gwe kenyina yogera ekigambo kino noga nti Allah nyanukudde naye nkakasa Allah togattibwako. Naye ng'okimanyi walese abalongo, walese yirizi, walese okusamira. Gwe kenyini okimanyi oyina abalongo osamira, oyina ebyawongo. Kale ate gwe kenyini gwogamba nti Allah nyanukudde naye nkakasa Allah togattibwako, era n'okiddamu nti Allah nkakasa togattibwako. Kyobola abamanyi baffe bagamba omuntu wayogera ekigambo ekyo naye nga mushiriku, bamalayika ba Allah bamuddamu ne bamugamba la labbaika laka wala saadaika, twaliza muri labbaika zo twakoowa era tolina byogenda kufuna, tolina byoyanukudde era tolina kwesiima kwogenda kwesiima. Era abeera mu mikolo gya hijja ng'ali mu mazowezo, ali mu exercise nga bamugobeddewo ddala ku lunaku olusooka, kubanga qawlahu yukhalifu aqidata. Kino kyayogera nti Allah togattibwako kyawukana n'enzikiriza ye. Enzikiriza eri mu nakayima, enzikiriza eri mu miti, eri mu mabeere ga nyamwiru namwiru, eri mu bihooho, eri epalisa embaale balina ebikooho ebicupa, bantu babajjamu ebicupa babajjamu ebiki, enzaalo bazinoonya mu basamize, emikisa baginoonya mu basamize. Katataga labbaika allahumma labbaika la sharika laka, ne bamugoba n'abeera mu mikolo gya hijja nga talina mulimu gwonna ng'avaayo nga bwe yagenze nga tegumubaliddwako. Al-alaqatu rabia, akakwata akokuna mu bukwata obuli wakati w'enzikiriza ne hijja, anna al-israra ala shirk muhbitun li jami'i al-a'mal. Okulemera ku bushiriku kutta emirimu gy'omuntu gyonna gy'akola. Kati tekiriiyo mu basajja abasuubuzi
abalina amagezi n'omugamba nti gende e China osuubule engoye bweziti oba obutimba bw'ensiri, naye obwo obutimba bw'ensiri bw'ogenda okusuubula e Uganda tebabukkiriza olutuuka e Mombasa nga babwokya. Teriyo omusuubuzi w'amagezi ayinza genda n'abusuubula. Oba genda osuubule engoye bweziti bw'ozireeta tebazikkiriza n'agenda. Wa min al-gharaib, ebimu ku byewuunyisa abantu babagamba bw'okola omulimu gwonna ogw'eddiini ogw'obusiraamu keebe swala, kakube kusiiba, kakube kutoola zaka, kakube hijja ng'okyali mushiriku, emirimu egyo tegikkirizibwa. Abantu abo ne beekazaakaza ne bayimirira mu swala. Abantu abo ne beekazaakaza ekisiibo ne bakisiiba. Omuntu oyo ne yeekazaakaza n'agenda e Makka naye nga bamugambye tebigenda kukkirizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bannabbi be 18 yabakolako taaliki wansi comment yamala obbogera n'agamba walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, singa bakola ku shiriki byonna bye bakola nali bisazizaamu. Allah yagamba nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika bwennassani kubakusookawo la in ashrakta la in shartiya huna yani bimujarradi wuqu'ika fi shirk tukhbatu al-a'mal, senga wagwako mbushiriku emirimu gyo gyali saziddwa. Kati Allah waba agamba kusazaamu jannabbi togamba musajja mbu yazimba omuzikiti mbu yakakola hijja 8 mbu yakakola umra 30 bw'aba akyalimu obushiriku emirimu gyonna gisazibwamu, gyonna gisazibwamu. Ekikulaga nti akakwata kanene nnyo akali wakati w'enzikiriza n'okukola hijja. Hijja ekkirizibwa yaba ahlu tawhid. Hijja esanguza ku muntu ebyonoono gye nasomye mu hadisi ye alladhi la yukhalituhu ithmun, eterimu mazambi ng'obushiriku, kubanga obushiriku tebutuusa mulimu gwonna. Olaba n'obushiriku obwa riya, just okukola kabandabe nange nti nina ssente nenkola kino. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu hadisi al-Qudus, ana aghna ash-shurakai an ash-shirk, nze ndi mugagga nnyo seetaaga kungattako. Man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirka, omuntu yenna bw'akola omulimu ku lwange ate n'agattamu ekirala mu gukola ngumulekera n'ekyo kyangasseeko. Kati Allah agoba emirimu, esswala ng'ozze kugisaala ku lwa Allah, esswala raka 2 n'oziyingira ne fi athnai salatika mu kusaalaako faidha birajulin alimi amamak, bw'okola omusajja omumanyi Sheikh Mukisa ani fulani atudde mu maaso, fatuhsinu salataka ahsanan mimma kunta fihi min qabl, n'olongoosa nnyo esswala olw'okuba omusajja akulaba. Allah n'akugamba esswalayo genda oyo akuwa empeera n'agigoba. Just ako kokka k'otaddemu kagirongoosa olw'okuba Sheikh andaba. Allah n'agagende wa Sheikh akuwa empeera. Kati ate gweotekamu otya ssente, oba ozimba otya omuzikiti, oba okola otya omulimu gwonna ogw'obusiraamu ng'okyali mushiriku. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, tawhid ku mirimu gyaffe gyonna egy'obusiraamu gwe tubanga tuwa first priority. Buli kyonna kyogenda okukola tokkirizibwa kukola mulimu gwonna nga tonnaba kunyweza nzikirizayo, bw'oba oyagala gufunamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu emirala gyonna gisazibwamu olw'obushiriku. Hijja esazibwamu, umura esazibwamu, ogenda tutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga toyina. Allah jalla waala yagamba qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbi fastaghfiruhu wa atubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim wa huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، لماذا
الإنسان إذا كان يسافر إلى الحج يؤمر بتفتيش عقيدته lwaki omuntu waba agenda e Makka bamugamba asookeyo ekyeki nga ayimiridde atya mu byenzikiriza olw'ensonga ey'okutaano gyensembyayo nkulu nnyo wadhalika liwujudi tashabuh baina a'mali alhajj wama yafaluhu almushrikuna olw'ensonga yuham أن هناك التشابه في بعض أعمال الحج وأفعال المشركين waliwo ebikolwa ebikolewa e Makka nga byagala okufaananamu abasamize bye bakola kati ng'omuntu bw'asimbulira ekigere n'agenda e Makka nga teyanyweza nzikiriza nagitegeera agenda kuvaayo ng'ayongedde kubeera mushiriku nga waliwo omusajja mumanyifu nnyo mundeeba bwe mwogera erinnya abantu bamumanyi yali adduka wakati wa Safa ne Marwa n'akuba essimu e Uganda n'agamba byendaba wano tebiina njawulo na busamize waffe twesuulidde engoye ebbiri tuli mu byakudduka oyo omu owokubiri we waffe Luweero era munnabyabufuzi naye mututumufu nnyo era bwe mwogera erinnya naye amanyikiddwa yali adduka wakati wa Safa ne Marwa n'agamba okudduka kuno kwe tukola wano nze ndaba nsobola okudduka wakati wa Kawempe ne Bwayiise n'enkimalira e Uganda bw'atyo byagamba naye mumanyifu nnyo e Luweero era alimu ebyensaasi owokusatu yali Madiina nga RDC Mulamba mu Western Region gye yali avudde nga n'emikolo gya hijja giwedde baba batudde awo n'abuuza naye ddala ekituufu ekyatuleese wano e Makka kiki kikulu kani imagine nga n'emikolo gya hijja giwedde naye ng'akyebuuza lwaki bagenze e Makka osobola okuva e Makka omuntu n'akwaniriza naye ng'akulaba ng'ava okusamira oba omuntu asobola okuva e Makka naye mu mboozi z'abanyumiza ng'abalaga nga bye babadde bakola bye bimu bye babadde bakola ewa Nakayima wano lwaki olw'okuba teyanyweza nzikiriza ye kusobola kwawula emikolo egya hijja n'emikolo gy'abasamize adribu lakum mithala kambala ebyokulabirako ebitonotono tumalirize ekisooka okwambala hirani abasamize bakwekwasa ne bagamba nti nga bo bwe beesumika oli bamusumika olubugo engoye zaffe zino ebbiri ze twambala bagamba nako kuba kwesumika okw'Abawarabu ng'Abasiraamu mugenda e Makka nammwe ne mwesumika engoye ezo era bwe balaba nga mwesumise nga bagamba olaba obulombolombo bw'emikolo gy'Abawarabu Abasiraamu be Uganda bwe beesumise baganda bange okwesumika engoye zino ebbiri kwe mulaba nabbi bwe yali tannatumibwa sallallahu alaihi wasallam abashiriku ab'omu Makka baali bagulumiza nnyo Kaaba era mu kugigulumiza baali batangira omuntu yenna okujja n'olugoye nga tebamanyi olugoye olwo yalugjawa ayinza okuba yalugja mu haramu ayinza okuba yabba omuntu kati bo kye baakola mu kugulumiza Kaaba kanu yatuufuuna bilbaiti uryana Kaaba bagyetoolola nga bali bwereere olw'okugiwa ekitiibwa obusiraamu bwe bwajja nga Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bwe yagamba Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba ma naha Allah subhanahu wa ta'ala linnasi shay'an illa wa abdala lahum ma huwa khairun minhu Ibn Qayyim yagati Allah teri kintu kiyagaana abantu okujjaho nga bawanyisizaamu ekirungi okusinga ekyo kyabagaanyi wa min dhalika obusiraamu bwe bwajja ne butulagira kwambala engoye ebbiri ezo entukuvu mu kifo ky'okwetolola Kaaba nga buli beerere kubanga bo beetoloolanga bagamba nti wa idha faalu fahishatan bwe bakolanga ebyobuwemu ng'okwetolola Kaaba nga bali bwereere qaalu bagambanga wajadna alaiha abaana twasingana bataata baffe bate bebakola wallahu amarana biha era Allah yatulagira qul inna allaha la ya'muru bilfahsha bagambe Allah talagira mawano atakuluna ala allahi ma la ta'lamun mwogera ku Allah kalibule ffe ne batuwanyisizaamu kwambala hirani
nga tuzeesiba ta'abbudan lillah kusinza. Kati era omulala n'agamba ekibegabega, lwaki ekibegabega bakireka bweru? Ogwo nagwo mukolo gufaanana ejjaffe egy'okusumika. Era oli omusajja w'omudeba yagamba twesibye ng'abayima, tuleero ffenna twesuulidde ng'abayima, ebibegabega biri bweru. Ekibegabega okubeera ebweru basiraamu, nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bwe yasenguka n'agenda e Madiina, abashiriku abaasigala e Makka bamujeeja ne basahaba basenguka ne bagamba embeera y'e Madiina yakosa bali, omusujja gwabayitamu, bonna balwala ne bakerena tebakyasobola na kuzaala. Nabbi bwe yajja okukola umra okubalaga n'abagamba basahaba mubikuleeko essayidi eno, kubanga ekifo kino kitegeeza maanyi. Era olaba Allah yagamba nabbi Musa, sanashuddu adudaka bi akhiika, tujja kunyweza nawolovuwo ne muganda wo Haruna. Amakulu tugenda kuwa amaanyi nga tukwongerako muganda wo Haruna. Allah yanassa ku kino ekifo kino. Era omusajja obwalwana ngedde ewaffe ekyazanga kakulaganga wano ku primary gwe ng'ovaawo buvi basajja kalina wano ne bana abakozi b'ebyuma bajjuza nnyo wano wabeere wanene. Lwaki? Kubanga kino ekifo yumathiru lquwa, kiregeeza kuba namaanyi. Kati nagamba basahaba mubikkuleeko wano, n'ekisooka tuddukeddukemu gino emirundi egisooka abasajja bagenda okubikkula wano n'okuddukaddukamu. Abashiriku abaali bali ku nsozi nga batunuulira ne bagamba obusajja bulamu tudduke, tetugenda basobola bano amaanyi ge balinanga, amaanyi ge bakozesa mu kudduka. Fabaqiya hadhihi sunna baqiya ila yaumi alqiyama waqifan wa qa'iman wa tutabbaq. Iyi sunna nesigalawo okuva ku olwo olunaku ng'ekyaliwo n'olwaleero. Tetubikkula lwa busamize, kugoberera nabbi, iqtidaan binnabi sallallahu alaihi wasallam. Ekirala ekyokusatu, oli agamba lwaki muddukadduka nga mulinga abeetoolola essabo, nga mulinga abafulumya olumbe? Lwaki mudduka wakati wa Safa ne Marwa? Eyo ishkali, hatta hadha al-ishkal walidun fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam. Eyo ishkali ne ku mulembe gwa nabbi yaliwo. Abasajja abashiriku bala abasahaba nga bazze okukola umra li awwali marra babalabanga badduka wakati wa Safa ne Marwa ne babagamba antum tas'auna bayna as-Safa wal Marwa kama kunna naf'alu fil jahiliya fama al-farqu baynana wa baynakum. Ne bagamba nti mmwe bye mukola biringa ebyaffe, era ng'omuntu okumalamu amaanyi gwokusala kwaffe kwammwe n'ebyaffe bye bimu. Mmwe bye mukola naffe twabikolanga mu jahiliya. La'alla waqa'a dhalika fi qulubi ba'd as-sahaba. Ekigambo ekyo kyatuula mu mitima gy'abasahaba abamu. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم نبغيني والنبي يستفسرون منه بمبوز يا رسول الله abasajja batugamba nti okudduka kwaffe n'okwabwe bifaanagana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Akasozi Safa ne Marwa okuddukawo bulombolombo butegeeza ddiini ya Allah. faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Oli bwagenda e Makka obukola hijja oba umra nadduka wakati wa Safa ne Marwa talina musango gw'abakoze egyo emikolo gya ddiini. Basahaba ne batereera okudduka wakati wa Safa ne Marwa ddiini, si bushiriku, si busamize. Kyenabagambye nti bisobola okufaanagana naye enjawulo eriwo. Okuvunnama, omuntu asobola okuvunnama lisanamin, n'avunnamira essanamu faswala mushirika, ne bagamba oyo mushiriku. فسجد الإنسان نفس السجود لله فحكم عليه أنه عبد الله. just bifaanagana kuvunnama ne kuno kuvunnama. Ono avunnamira muti ne bagamba mushiriku, ono n'avunnamira Allah ne bagamba ono asinza. Ebikolebwa bisobola okuba nga bye bimu, naye ekizibu ekiri kibayita obushiriku sarfu libadati ligairillah. Ebikolerwa Allah kasita obikolera ekitali Allah bwe bushiriku. Ebikolebwa e Makka ekirala ekisumbuwa abantu, limadha tuqabbiluna alhajar al-aswad, lwaki munywegera ejjinja eriddugavu ate amayinja gye gali ewammwe Uganda, lwaki mugalekayo? Umar radiyallahu anhu yakikola n'anywegera ejjinja eryo, naye bye yalimu kanu hudatha ahdi bil islami, abamu baali bayingidde mu fathu Makka. Bwe bamutunuulira ennyo n'asitula eddoboozi n'agamba inni a'lamu annaka hajar, nze nkimanyi ggwe ejjinja la tanfa'u wala tadhurru, toyina mugaso gw'ogasa wadde okutuusa omuntu ku mutawaana. Lawla anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka,
senga sala bannabbi nga akunywegera saali kunywegedde okunywegera ejjinja eriddugavu yali abategeeza nti faaltu dhalika iqtidaan binnabiyyi nkikoze kugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekirala ekibasumbuwa ekisigadde ki bisatu bye bisigaddeyo kwetolola Kaaba okuba ebiwaji neki n'okumwaka enviiri bye byokka. Lwaki mwetolola ejjinja eriddugavu? Lwaki munywegera ejjinja eriddugavu? Lwaki mwetolola Kaaba? Kaaba abalala bonna bagiyita jjinja. Mugende Makka ne mwetolola ejjinja ne musinza ejjinja eri eriddugavu. Hadisi alladhi hassanahu Ibn Qayyim yagamba sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila at-tawafu bil bayt was-sa'yu bayna as-safa wal marwa wa ramyu al-jamarati li iqamati dhikrillah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aganti okwetolola Kaaba n'okudduka wakati wa Safa ne Marwa n'okuba ebiwaji byateekebwawo kuyimirizaawo kutendereza na kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aboogera ku Allah ennyo kiki? wadhakirina Allaha kathira wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bwe tuba tukuba tuga Allahu akbar Allahu akbar, kati omuntu atayawula nzikiriza agenda okuwulira nga bamugamba tugenda kusalako enviiri. Abamu ayinza okugamba nti kasaba atugambye kusalako enviiri awo wenakomye okutegeera. Lwaki okomawo okutegeera haji? Tokomawo okutegeera. Kasaba atugambye kusalako enviiri wenakomye okutegeera. Nentegeera nti buli bushiriku bwennyini birimu n'okumwako enviiri. Tumwako n'enviiri nga yalabamu bushiriku. Okumwako enviiri mu Qur'ani yo mwekuli wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla. Okumwako enviiri kukolebwa ddi? Tumwako enviiri kankuwe ekyokulabirako bwe tuba tuli mu swala, bwe tutola salaamu kabonero akategeeza nti essola tugimaze ewedde, tukkiriziddwa okukola ebibadde bitakkirizibwa. Abadde asiibye bw'anywa amazzi oba n'alya kabonero kankukunala nti okusiibulukuka kumaze. Wakadhalika alhajju wal umra, ne hijja ne umra ekikulaga nti ovudde emizizo kati osalako enviiri, kubanga bw'oba mizizo tokkirizibwa kukwata ku nviiri. Kati okuzisalako kabonero akakutegeeza nti emikolo gya hijja ne umra ogimaze, okkiriziddwa okukola byonna byoyagala. Si kabonero ka bushiriku, si kabonero ka busamize. Yatwalina Sheikh waffe Madina bwe yali nga atusomesa mu kulliya nga wakulaba nga osazeeko ng'enviiri ng'akubuuza halqul ibada au halqu zina. Wasazeeko kubanga abavuka bajjanga okukola umra, kati ng'akubuuza okumwako okw'enviiri kwa ibada oba kumwako just okwa bulijjo olabike bulungi. Nga bw'omugamba nti halqu ibada ng'ategeera nti wabadde Makka. Okwo okumwako okwaffe kwa ibada nga bula abashiriku bamwako okumwako okwabwe okw'obushiriku n'enviiri ne bazikozesa mu kuloga abantu. Ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, okuwona kwaffe kwonna omuntu yenna anaawona ku lunaku lwa qiyama buli kyakola ku nsi kuno akakase nti malakul maut temusisinkana wa fi qalbihi baqaya min baqayati shirk, nga mu mutima gwakyalinamu akasigalira konna mu bisigalira ebyokugatta ku Allah. Ofanga obwavu ne bakuziika nga tewagaggawala naye nga tewasamira. Ofanga nga tozadde naye nga tewasamira. Ofanga totuuse ku bintu abantu bye batuuseeko kasita bagamba nti biina akakwate n'okutta enzikirizayo. Tawhidi ke kalaadi kaffe kokka ke tulina mu nsi muno ketugenda okuyitirako okuwona. Inna Allah harrama ala nnaari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah yaziiza omuliro tegugenda kukomba ku mubiri gwa muntu yafa ng'agambye nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Bino byonna bitukola binyweze bunyweza tawhidi. Wallahi tunyweze tawhidi. Obwavu si nsonga, obutazaala si nsonga, obutagaggawala si nsonga,
naye kakasa nti obusiraamu ogenda butuuse ewa Allah. N'olwekyo akakwate kakulu nnyo akali wakati w'omwezi guno, bw'olaba bava e Makka toteekanga mu bwongo obwo nti bava kusamira. Bw'owulira agenda e Makka toteekanga mu bwongo obwo nti agenda kusamira. Bw'otuukangayo n'olaba ekikolebwa e Makka tojjangamu akantu konna akalowooza nti oba twazze wano kusamira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al hadha balana aminan mutma'inna wa sa'ir bilad al-muslimin. Allahumma ighfir liman bana hadha al-masjida ولمن خدم فيه ولمن صلى فيه. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن خدم فيه ولمن صلى فيه. اللهم بارك له في أهله وماله. اللهم اجعله مباركا حينما كان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.